Munnamawulire ki asinga okufuna ssente ku TV za Uganda zonna? Era munnamawulire ki asinga mu bakyala bonna abakola ku TV mu Uganda obugagga? Kkiriza oba gaana. Gwe munnayuganda manya nti amagezi bubeera bwongo. Si ndabika ya muntu, si ngoye ze twambala, si lulimi lw'oyogera. Amagezi bubeera bwongo. Kkiriza oba gaana. Omuwala oba omukyala gwe bayita Hope Shifah Nakawombe yasinga obugagga mu bakyala bonna abakola ku TV mu Uganda. Yasinga obugagga ku bakyala bonna abakola ku radio mu Uganda. Omukyala ono Nakawombe Shifah Hope yasinga obugagga mu bajournalists bonna betulina mu Uganda. Active journalism. Kijja kitya gwe munnayuganda bikkula obwongo. Abantu bangi bayinza okuba nga tebamanyi Hope Shifah era abamu nga tebamulabangako. Naye nkugambye bwe nti ekikebe ekijjuddemu amazzi kivuga kitono nnyo okusinga ttampeko omutali ttondo lya tuzzi. Kyentegeeza kyeki? Quality is better than quantity. Kyentegeeza kyeki? Gwe munnayuganda ali eyo njagala oyige. Omukyala ono Hope Shifah amaze ebbanga ttono ng'ali ku TV oba ng'ali mu journalism. Tali mu myaka giwera 10, tannagiweza. Naye mugezi okusinga bonna bolaba ku TV zo, okusinga abakyala bonna bowulira ku radio zo, okusinga bajournalists bangi mu Uganda. Abantu abasinga Hope Shifah mu journalism wa Uganda ayinza okubeera ng'omu babiri. Naddala oyo munnamawulire nga wa president oba oyo munnamawulire akola oba wa kabaka. Birenze okubeera nga be basinga Hope Shifah. Naye abasigadde abali mu active journalism, abali ku radio, abali ku TV, bali mu mpapula z'amawulire, trust me, buwunga ku muwala ono gwe mulaba mu kifaananyi gwe bayita Hope Shifah. Ntandise. Omukyalo ono alina program gye bayita weewuunyise omwagalwawo. Weewuunyise omwagalwawo is a property of Hope Shifah. Magezi ga Hope Shifah is a company eri well registered. Esasula omusolo mu gavumenti ya Uganda nga weewuunyise omwagalwawo. Programu eyo weewuunyise omwagalwawo erabikidde ku TV ez'enjawulo ne ku social media. Yatandikira ku UBC Star TV negenda kati eri ku Baba TV. Naye njagala nkubuulire Hope Shifah ye muwala yekka oba ye journalist gwe mmanyi atasasulwa musaala, era tasasulwangako ku musaala ku TV yonna. Naye ng'ate mukozi wa ku TV, naye ng'ate y'abasinga okufuna ssente ku TV kyokka ate nga tasasulwa musaala. Mbaddiramu omuntu okufuna omulimu ku TV atuula wansi n'akola application n'awandiika wansi kye bayita program proposal. Program proposal eyo asobola okugiteeka ku lupapula, asobola okugiteeka ku CD oba ku flash disk, oba asobola okugiteeka mu ddoboozi n'agitwalira programs director w'oku media house eyo gy'ayagala okukolako. Be bawuliriza oba be basoma script omuntu oyo atutta application by'ayagala okukola ne balyoka bamukkiriza okugiteeka ku TV yaabwe oba ku radio.
oba okumugoba nga tebagyetaaga. Bwe babeera nga media house eyo yeetaaga proposal bw'ogikoze ne application yo ne demo nga bw'obikoze ne bagamba ono tumwetaaga, bajja kukuyita mutuule ku mmeeza bakugambe oyagala ssente mmeka ng'omwezi. Era bangi nnyo babawadde emirimu olwa proposals zaabwe. Naye njagala nkubuulire nti media house bwe kugamba nti oyagala ssente mmeka ne batandika ozikuwa ne bakuwandika ng'omukozi ne bakuwa omusaala, kitegeeza proposal eri gye wakola n'obatwalira babeera bagigguzeeko, eba efuuse property ya TV, eba efuuse property ya radio. Y'ensonga lwaki mulaba aba TV presenters abamu bw'aba ava ku Bukedde Shalita Namuyimbwa n'agenda ku TV ya Deruta tagenda na program linnya lye akozesa ku Bukedde kuba eri yali property ya Bukedde TV, wadayinza okugenda n'ekirala mu mutwe n'akola eri ku TV program efaanaganira ddala n'eno n'okugisingako, naye erinnya kyekkulu kuba okutunda erinnya mu bantu kizibu. Njagala otunuulira omukazi gwe bayita Fifida Queen akola program gye yayita Hot Seat Kanaayo Kyani. Fifida Queen yatuula wansi n'akola proposal nga bwe mba nnyonnyodde n'abitwalira bakama be ku Bukedde ne bagyagala ne bagikkiriza okugenda ku mpewo. Naye Fifi asasulwa musaala ku Bukedde TV. Kitegeeza program eyo ya Bukedde TV. Fifi bw'aba ku Bukedde n'agenda ku TV endala oba NTV oba NBS bamuguza oba BBS tasobola kutwala program eyo kubanga bali bamusasula omusaala. Bamusasula lwaki? Bamugulako program ye. Tekitegeeza nti nabo tuula ku mmeeza ne bagamba nti no program katugigule nedda kasita batandika okuwa omusaala. Kitegeeza program proposal ebeera y'abali. Muntegeere bulungi. Hope Shifah tasasula musaala. Njagala otunuulira omukazi gwe bayita Farida Nakazibwe. Eyo program gyakola ku makya ekwata abantu. Farida bw'ava ku NTV bw'agenda ku TV endala program agirekako kubanga asasulwa musaala. Tunula baddagala asibwanga bwe baava ku NTV ne bagenda ku NBS. Program baagirekayo ku NTV. Douglas program yagirekayo ku record akatogo. Njagala otunuulira omusajja gwe bayita Lwamiti bwe yali ku Spaka TV ng'akola program eno SK Mukasa gy'akola Koona. Bwe yavaako kugenda ku TV gy'akolako gye bayita Abani yalekayo erinnya lye bayita Koona kuba yali asasulwa omusaala. Hope Shifah buli TV gy'agendako agenda ne programu ye weewuunyise omwagalwawo kubanga yagiwandisanga company, kubanga yagiwandisanga private property. Njagala otunuuliremu ekintu kino. Programu zino ze twogerako esinga katokola mu Uganda oba z'abafuzi oba tuzirabira ne ku online. TV ebeera ku nti bataddeko TV ku BBS ba Jackstar ate ne tugirabira ne ku online. Bamanyi ziteeka ku YouTube ne tuziraba. Naye njagala omanye programu ya TV gy'olaba ku YouTube ebeera property ya TV era channel eyo ebeera ya TV wadde bajja gamba nti Anikat ne batuuma channel yaabwe Anikat Karakata. Programu zezo zonna zolaba mu Anikat channel ya YouTube eya Anikat ebeera social media handle ya NBS kubanga abakola programu eyo ku TV babasasula omusaala. Kitegeeza ssente eziyita ku YouTube oba eziyita ku social media zonna zidda mu company kubanga bakusasula omusaala. Kitegeeza abasponsoringa programu eyo ku TV kwokola oba ku radio gwe tebikwatako kubanga olinda omusaala gwe mwateesa era gwe bakusasula. Basponsor ne baleeta $2,000,000 omwezi
abakama bo bajja kuwaako mitwalo gya 5 gye bakusasula omwezi. Naye nga jjukira ba sponsors okusponsoringa program bagoberera kye bayita traffic ekola etya mu bantu. Olulimi luli mu media communication. Naye igwe presenter gwe bawa omusaala tosobola kukireiminga nti nze sponsor wange aleta sente nyingi mu nnyongezi ng'ate mu ndagaano baagala tugenda kukuwa miliyoni era bajja kukuwa miliyoni yo. Hope Shifah ebyo tebabimuwa. Hope Shifah programu ye eyawewunsa omwagalwa we yariskinga yatambula n'anoonya basponsor najja ku TV n'agamba mu abababa TV njagala munguze airtime. Nina programu yange njagala ebeere ku mpewo zammwe buli lunaku bweruto okuva ssaawa bwe ziti. Aba TV ne bamugamba tugenda kuwa ssente bwe ziti nedda nze ngenda okubawa ssente. Hope Shifah programu y'okubeera ku TV nga bwe mugiraba kalinga kalango nga bw'olaba Coca-Cola bweranga nga bw'olaba MTN bweranga nga bw'olaba abasumba be balanga akalanga akasasulire. Hope Shifah programu yagisasulira ku TV sente zajja mu basponsor yamanyi oba sponsor amuwadde mitwalo 10 oba amuwadde mitwalo 5 so long as omwezi guggwako nga Hope Shifah ina sente zalina okusasula ku TV endagaano gye yakola mu kifo ky'okufuna omusaala okuva ku TV. Kitegeeza nti Hope Shifah bw'afuna sponsor nga sponsor wa miliyoni 2 omwezi Hope Shifah ajja kukwatako miliyoni 2 for example aziwe ku TV bwe babeera nga ze baateesa asigaze 18. Teriyo presenter mulala yenna akikola abalala bonna bafuna musaala okuva ku TV oba program efunye sponsorship oba tefunye yalina okufuna ssente ze. Naye ye Hope Shifah kimukakatako okunoonya ssente asasule TV programu ye eyite ku mpewo. Kati ndowooza mulabye waafunira. Ekintu ekirala nti Hope Shifah ebbanga lyonna agenda kubeera ng'atambula ne programu ye alinga yazaala omwana nti yafuuka maama. Bw'ava ku Baba TV n'agenda ku TV endala agenda ne programu ye. Bw'abeera ng'akoye ebya TV ajja bagaba programu yange ngenze nayo oba njitunda ng'omuntu bw'atunda kampani. Teriyo omukazi mu Uganda mulala akikola. Teriyo presenter mulala akikola. Bonna basasulwa musaala. Tunuulira channel ya YouTube eya Hope Shifah gye bayita weewunsa omwagalwawo. Programu nga bw'ebeera ku TV bw'amala ogiraba ku TV ng'agiteeka ku channel ye. Sente zonna eziyita ku channel ya Hope Shifah ku channel ya YouTube ziba zize bwoya. Era n'essimu eri mu videos ezo ya Hope Shifah bwoya. Kitegeeza emikwano ne connection zonna zaafuna gibeera gije bwoya. Ne bw'obeera ng'oli mukozi wa TV ng'osasulwa musaala essimu gy'okozesa ebeera ya kampuni bwe bakugoba obaddiza essimu yaabwe jjukira bakiraya nti gye bamanyi. Tebakukkiriza genda na ssimu ya kampuni ng'ate obadde osasulwa musaala. Nga bakuggyako identity card yaabwe bakuggyako byonna. Tebakukkiriza genda na linnya lya programu gy'obadde okola ku TV yaabwe kubanga bakusasula omusaala ebeera property yaabwe. Kitegeeza presenter bw'ava ku TV eradde ku eno ku radio eno adde ku eno aba agenda kutandika n'erinnya ppya gwe buli kaseera obeera mu kunoonya linnya ppya. Omuntu okutuuka okutunda erinnya nti weewunyisa omwagalwawo ne lituula mu bwongo bw'abantu aba ataddemu ebiseera n'ebirowoozo ne creativity mungi nnyo. It is very expensive. Kitegeeza Hope Shifah asobola okukeera omwezi n'afuna miliyoni aga omwezi nga zize bwoya tekuli abanja. Sente azijje mu channel ya YouTube azijje mu sponsors. Njagala otunuulire ba clients abakubira Hope Shifah ng'oggyeko connection nti abo babeera mikwano gye bayina essimu ye eva and eva terikyuka kubanga company ye eri registered. Njagala otunuulire ba client abamukubira Hope
njagala ogende Masaka weewunyisa omwagalwa wange, weewunyise mami wange, weewunyise darling wange, weewunyise omwana wange, weewunyise mukwano gwange. Hope Shifah talina ttiimu emulamulira. Yalamula oba afuna oba tafuna. Nakugamba nti okugenda emitiyana ewamu Edi neewunyise nsurprising maama wo Nakakande Alice ogenda kumpa $1,000,000. Munnange nnyamba Hope, nze nava Kalangalo sirina ssente, omanyi Edi Mizaya wo nina 2. Hope ng'abala muntokke kankuyambe gwe Edi Mizaya ng'okwata $2,000,000 ng'ozimuwa ng'akola byakoze okusinzira ku nteesa gye mbamuteesezza ng'akwatako ez'amafuta ge ng'ateeka mu mmotoka ng'asasulako ttiimu ye ng'amanya nti nfisizza akakadde. Olwo olunaku olwo ennaku zibeera 3 mu mwezi. Kitegeeza bw'agatta akakadde n'afuna omulala nze muwadde $2,000,000. Waliwo abategeerekeka okusinga Edi abajja okugula ettaka. Bajja muwa sente genda otugulire ettaka lyogenda okusurprisinga. Genda ogule emmotoka musiba mulaba agaba amamotoka. Genda ogule ebirabo bino na bino na bino na bino. Sente zonna ne bazimuwa n'agula ebintu. Yamanya bw'afisizza. Yamanya bwe yeeramula ng'omusaala gwe. Ogenda okugattagatta ng'omwezi guweddeko nga Hope Shifah ali mu $4,000,000 zaafunye omwezi. Teriyo journalist mu Uganda azifuna. Kuba basasulwa musaala. Omuntu omulala gwe mmanyi eyali afuna ssente ezo yali omukazi bamuyita Namere eyali akola ku Bukedde n'agenda ku NTV naye yali akolanga Shifah era ye tebamusasulangako ku musaala ye yatundanga programu ye agenda n'agula airtime era y'ensonga lwaki mu mulabo mukyalo oyo yatuuka n'afuna ssente n'akola TV eyiye e Masaka. Ontegedde bulungi? Kitegeeza nti gwe munnamawulire wenna mulaba bangi nnyo abakaddiye Babbale Francis omusajja n'atuuka okufa ng'alina akayumba kalinga toilet naye nga teriyo munnayuganda tamanyi Babbale Francis lwakuba yali asasulwa musaala. Mwewale okusasulwa omusaala. Ekintu kino ekyokusasulwa omusaala njagala tukitunuleko abasajja nga Jimmy Katumba ayali mu Ebonies yafa mu nnaku muzibu nga yeetakuza lujjo kubanga yali asasulwa musaala mu Ebonies yasayininga endagaano. Tunuulira abaana abayimbi bonna abaali mu Eagles Production Bastesia, Bamorini, Batsechewa, Baluna Mubiru n'abalala baali babasasula emitwalo egi ku egi $2,000 ku $5,000 ku mannya ge baalina kubanga baali basasulwa musaala. Era ng'omuntu ayinza okugamba superstar Stesia obeera otya ng'oli mwavu bw'oti ng'ate mutuufu alina zi hits ne hits naye ng'asasulwa musaala. Sokka ng'ate singa Stesia bwe yamanyirawo nti nkubye obuyimba bwange obwakabi kanyimbe lw'omu yali badde yeeramula yekka ne bamuyita ku mbaga ne yeeramula Moolini Nantume Sali Sechewa wandirabye nga mu mwaka gumu aguze poloti azimbye ennyumba kuba ssente yali azifuna yali ku hiiti naye olw'okuba yalinga ku musaala bakama be abalinga baagala okugula Stesia Mayanja baayitanga mu bakama be Semakula Geoffrey Rutaaya Magundyani Ronald Mayinja Sekamatte bo ne bagaggawala ono ye bamuwa musaala. Omwana we tunamuwa ssente nnyingi agenda kwonooneka tulina omutambuliza ku musaala gwe. Hope Shifah yeeramula ng'omuyimbi bwe yeeramula nga Eddie Kenzo bwe yeeramula nti nze okuntwala e Canada njagala zino. Ate nga akugambye nga bw'olaba Kenzo bw'afuna ssente ze ku YouTube channel ye Hope Shifah bw'afuna ssente mu weewunyisa omwagalawo programu ze ate nga yeesalirawo omusaala gw'agenda okufuna okuva mu kirayanti we. Characteristics ebisigadde bangi nnyo babirina bayinza okubeera ab'amazima ku TV ze bakolako ku radio ze bakolako nga Hope Shifah bwali ow'amazima naye yabasinga katiba n'agamba nti nze temumanyiira kakitegeeza puroguramu ya weewunyisa omwagalwawo ewezezza emyaka nga 8 mu bukulu. Singa Hope Shifah yawandiisa kampuni eno kati singa ku Baba TV ali mu puroguramu ndala
nga wewe nsomagala oyo yagireka ku Star TV gye yali akola ng'abalala bakola n'enkubiriza mwannyina ze Fifi the Queen oli mukazi mugezi kola proposal yo ogenda owandise company ya program proposal yo okubeera ku Bukedde TV sigamba kibi mpa example kuba Bukedde TV eyange okubeera ku Bukedde TV okubeera ku NTV okubeera ku BBS okubeera ku NBS okubeera ku STV zonna TV bwogitaddewo ng'otunda property y'abali bwe bakugoba bakufulumya toyina kyogenda nakyo obeera ng'omusajja omukozi oba omukazi omukozi akolera gavumenti bwe bamugoba ku mulimu emmotoka ya gavumenti lwagireka awo n'alyoka ajjukira nti embadde munaku nga sina wadde akagaali ng'ate emmotoka ya gavumenti agivugidde emyaka 4 eyogo gwe mulimu gwobaddeko ku TV y'omugagga n'okolako emyaka 2 n'okolako emyaka 10 n'okola ku leedi emyaka 10 bwe batuuka okugoba togenda na microphone Hope Shifah bamugoba agenda ne kamera ye akwasa kamera yiye agenda ne microphone ye agenda ne programu ye na byonna ebigirimu agenda ne simu ye bakiraya nti gye bakubako agenda ne basponsa be n'abatwala yonna gy'abayagadde njagala kati gwe munnayuganda weebuuzeemu kituufu ani asinga Hope Shifah mu bannamawulire mu Uganda obugagga nga tomulina Hope Shifah buli kyalina mu bulamu bwe kike talina kintu na kimu kya musajja nti omusajja amugulira omupiira gw'emmotoka omusajja amusasulira ennyumba nti talina kati Hope Shifah sente zajje mu mirimu gyegyo eja weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one n'azimba apartments kuba teriiyo amunonooza nti sente ze oziteekawa zize alina zipulaningira nga bwayagala oba zirya n'akola amaduuka alina amaduuka 2 agatunda engoye empya okuva ku Gomesi makanzu biki amaduuka aga Hope Shifah n'ateekawo department eyambaza abagole era byonna gy'omulaba ng'ageza okusapulayizinga emikolo bambalira mu maduuka ge sente n'azikugjako kiraya nti n'abawo ebyo byennyini bye balina okubeera zonna ziyingira mu Hope Shifah Hope Shifah n'amanya nti kati abantu bono bugyendaga basala keeki n'ateekawo keeki department n'akola bakery ekola keeki zonna ezo zemulaba bazigula mu Hope Shifah sente ne zisigala mu Hope Shifah ontegedde nti Hope ku myaka gy'alina alina abakozi abasukka 40 basasula omusaala buli mwezi okuva kwakwata kamera kubakola mu maduuka ge badriver be abakola mu keeki bakanyama abo abaana b'omulaba bayambaza oba bulungi abo abamuwerekerako bayita ba Asha abawerekera ebintu by'okutimba ku mikolo neti waffe bw'ogibalamu eya Hope Shifah ayinza okubeera nga Hope Shifah bw'embeera nga aga Katonda mu ggulu siri nnyo wala ayinza okubeera ye munnamawulire mu Uganda asinga obugagga oba TV personality asinga obugagga va kubali abasajja nti gundi alina amaka nti gundi sima kati omanyi waliwo abantu abatalina buwongo abasiru abayinza okulaba nga twogera ku Hope Shifah n'aleeta ba Abe Mukiibi akoledde emyaka 30 ku media kati tutunuulira generation ekoledde waka tutunuulire Bafalida Nakazibwe generation y'Abafalida Nakazibwe yonna nga tugitaddemu nti ba journalist Hope Shifah n'omukazi gwe bayita Nameere be basinga obugagga mu bajournalist ba Uganda bonna era ezo sangayo abatalina waya ne baleetamu Peter Sematimba nti kulwokuba alina radio station nti journalist Peter Sematimba is not an active journalist is an investor okay but twogera kuba journalist twogera kuba active
asaka mawulire n'agogera ku TV oba akola ku radio oba ali mu lupapula lw'amawulire. Emyaka gye nnina tekikyakola puroguramu eyo ani asinga obugagga nga bwe nkoze puroguramu eyo kuba ndi musajja mukulu. Naye puroguramu eno ngikoze imwe abali eyo musobole okuyigira ku mwana ono Hope Shifah nti ekizibu kuba kutandika naye bw'otandika n'osiba omutima kyefaananyirizaako okukwana omukazi ekizibu kubeera kusibala okumulumba naye ng'oyinza omugamba nti ayiraavu nakkiriza ne mukwatagana ebintu ne bitambula. Nga bwe nabavaayo ne mbasaba nti bannange omwana wange amaze okusoma kwata kamera tunoonyeza amawulire agaliro ogatulage ku social media ojjafuna ssente era ne mukijjumbira. Kati na kino nkibalaga nti muwandiise puroguramu zammwe zibeere property zammwe. Nze kinnuma nnyo okulaba bajjanalisiti bannange oli akoze ku TV emyaka n'emyaka n'avaako ng'alinga Muzeibale Francis n'avaako ku gundi ng'alinga Luwandagga n'amaliriza ng'alinga Mulindwa Muwonge. Ebyo edimiza nina okubirwanyisa. Mbirwanyisiza ntya? Mindset. Njagala mutunuulire Hope Shifah mumwebuuzeeko ebintu bino abikola atya era yakikola atya. Naye ekyayamba Hope Shifah kukwana mikwano bagezi kwetoololwa bagezi nti webuuzeemu nze nga edimiza nsobola okukkiriza Hope Shifah akola ebyekisiru ate nga mukwano gwange no. Era mugamba nze bwembeera ne Hope Shifah tulwanagana bwe tuba twogera mugamba Hope oli musiru n'awuliriza lwaki onvumye nti ndi musiru ne mulaga nti okoze kino. Hope n'akwata essimu n'agamba nti Ebenezaya oli musiru oyasaamirira wakoze kino nga kibi ne mugamba nti lwaki ogambye nti ndi musiru nti Ebenezaya alongoosa wano na wano na wano. She's my friend. Ontegedde bulungi ye yakkiriza okwetoololwa abagezi era mubulabye bangi batukoppa bakoppa wewunyisa omwagalwawo naye ng'ebyabo ebiwunyanga kazambi. Mugende ku YouTube channel ku YouTube mulabe bangi bagezezaako okukoppa naye tebasobola. Waliwo n'omusiru yali ayagalira ddala okukoppa erinnya wewunyisa omwagalwawo. Nali ngenda okusiba oyo nze nali ngenda okumusiba wadde program si yange wadde property si yange ya Hope Shifah naye nze nali ngenda okumusiba ku lwa Hope Shifah. Kati mbegayirire bannamawulire tubeere innovative mukola programs propose ezinyuma ne muziguza abagagga omugagga n'akuwa emitwalo 5 buli mwezi n'okaddiwa n'obeera ng'omusomesa. Omanyi teri mu nsi muno muntu mwavu alinga musomesa. Omusisi wa chapati asinga omusomesa ebbeeyi owa bodaboda asinga omusomesa atambuza ebinyeebwa asinga omusomesa atunda amazzi asinga omusomesa. Kati bannamawulire saagala oli akusiriwaza akuwa emitwalo 5 ku kakadde okole puroguramu mwaka ku myaka yagaggawale. Tuula ku makya weezuule okubeera ku TV ne radio ey'amaanyi naye nga bakuwa miliyoni kyofuna ekinene kugenda mu saluuni mu zibotiki n'oyambala n'ogenda mu saluuni ne bakukola enviiri. Mu myaka 5 ojja kuba ofuuse maama abamu muli bazadde nga tosobola kusasulira mwana wo sukulu fees mu ssomero lya mitwalo 2 oba mitwalo lyakakadde. Naye Hope Shifah kati ne bwazaala abaana 6 bonna asobola okubaweerera nga bonna basomera mu masomero agakabi agasasula 1M+. Yateekamu obwongo yakolagana n'abagezi